otaasa aga Kafeero n'oddukira n'ageedi mutwe. Taasa amaka ga Kafeero abaana obutatingana naye ng'omanya nti ne muka Alex Mufumbiro yafa. Abaana abali awo kitaabwe ali mukomera, nyaabwe yafa. Kibeera kyangu okukwebaza n'omutima gwonna omujjuvu. Alright, kale nkwaniza ku mukutu gwaffe ku SML News. Oli otya nala gy'osinzira, weebale emirimu gy'okola, mwebale byonna bye muweereza eggwanga lyaffe. Ndi wano mu kibuga kyammwe ekikulu ekya Uganda, e Kampala, we tusinziira okulaba ebinene, tambuza obulamu ngeri efaanana bw'etyo. Bannaffe abali ebweru w'eggwanga tubalamusa nnyo buli kiseera. Bannaffe aba Eben Gardens, the Eben's Restaurant babalamusizza. Episode eno tuli ku hotel ya mukwano gwaffe, omu ku bannayuganda abawagira, gye bayita Land Star Hotel e Makindye. Tufulumako naffe mu office nga nti kati leero katugende tukwatireko ewalala. Waliwo eyatujerega kulinanga nti naye kati awe mbeera we wasinga, kubanga we muli wasinga studio ya Muyanga. Studio tugitereeza, tewayinza kusinga naye tutereeza, tujja kutereeza mpola mpola. Wano walungi ntulaba ne ku kapa ezirwana, bakulaba kapa bbiri zirwana, olinga muhooza gwa Bobi Wine. Era zirabe zonna nga zifaanagana emunjalo endala nzirugavu, abo tyobawulira. Mbaniza mu programu yaffe eno olwaleero special notes we tusinza okuteesa ku byaffe ffe ng'abantu. Olwaleero nno njagala tugende mu kibooziboozi ekyavudde mu DNA eyakoleddwa ku baana ba Kafeero. Nabaddewo olunaku lw'eggulo enaggulu ku kitebe kya poliisi ya Uganda ekikulu nga ab'ekkeneenyerezo nga Katikkiro bwe yaliyita erya Government Analytical Laboratory, n'ab'ekkeneenyerezo erya poliisi ya Uganda, the Police Laboratory, batuwa ebyava mu kukebera omusaayi w'abaana ba Kafeero oba abaali bayitibwa abaana ba Kafeero, ebikoleddwa okukomya enkaayana ez'obuzaale n'ebyobugagga obwa Prince Joe Paul Kafeero. Okukaayana kuno kumaze emyaka 19 ekya Kafeero afa, nga bakaayana beezooba. Era kyatuyambye okulaba nti gavumenti eno eya Uganda ensonga eno yagissaako omulaka. Si bwekola ku buli muntu, naye okusinziira ku Kafeero bye yakola n'ekitiibwa kye ekyenkaayana ezibadde mu famire ye, kibadde kifuuse ensonga y'eggwanga lyonna, national concern. Era ndowooza wa gavumenti we yayingiriramu n'ekikola. Kale twabaddeyo olaba embeera yonna, nabye abaana nga batuuka abaana nga ti ddala musajja kyono, baana nga bangi, musajja teyeebakanga, teyayina maka, kubanga abaana bonna bazzenga nga sibaga nti yalina abakyala bwe bati, ng'aba abakyala baliwo batono. Jjukira nti mukyala wa Kafeero yamulabira paka ku ssaawa esembe gwe twali tumanyi ennyo nga bisirikirwa, teyalina mwana. Kitegeeza nti bano abaana bonna Kafeero aba yabazaala bweru mu bwenzi, baana omu ne nnyina, abali ababiri nti omu wuwe omulala si wuwe. So naye abaana okutuuka obutuusi ng'olowooza nti bagenda ku mukolo. Bannamawulire ababaddeyo nga tobala abangi ddala, bakiraga konsaani eyo. Ne manya nti abazira babeera bazira mu bulamu, ate era babeera bazira mu kufa, kubanga Kafeero yawangula engule ya Golden Boy of Africa abaali mu Kampala. Kintu nga kyatokota. Golden Boy of Africa
ne Sebata naye alina ekirabo kyali awangudde sikijjukira bulungi bwe bakituuma niba yali gold something bwe batyo bonna leriba ebbugumu lingi ne mu kufeera Kafeero yali bbugumu lwe yafa si yasannyalala pakera bwe bamaliriza ebimukwatako. Kale mu ngeri y'obuntu bulamu twagala okwebaza gavumenti ya Uganda ndowooza ng'eyita minisita waayo Balamu Barugahara olw'okufaayo nessaamu ensimbi nessaamu obudde kwagala okutebenkeza amaka aga Paulo Kafeero. N'abadde awo nga nti gavumenti eno bweraze ng'eyagala nnyo okutebenkeza amaka ga Kafeero singa bweraga bweyagala okutebenkeza n'amaka gaabo abaasibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi kuba nago maka otaasa aga Kafeero n'oddukira n'ageedi mutwe taasa amaka ga Kafeero abaana obutattiŋŋana naye ng'omanya nti ne muka Alex Mufumbiro yafa abaana abali awo kitaabwe ali mukomera nyaabwe yafa. Kibeera kyangu okukwebaza n'omutima gwonna omujjuvu olyajaga nti ensonga tezikwatagana zikwatagana zonna za maka bali baana aba Kafeero na bano baana aba Alex Mufumbiro aba Bobby Young aba Yasini Kawuma n'abalala nga bw'olaze okufaayo eno bw'olaga n'okufaayo ku bali the circumstances may differ naye mu bonna beetaaga ekintu eki kubaawo survival. Abaana ba Kafeero ekibalwanya survival bakitaabwe taliiwo abamu ne banyaabwe baafa n'aba Yasini Kawuma bali ku ekyo kyennyini survival bakitaabwe taliiwo. Gavumenti zaffe ziri ze mukopa ze mwagala ennyo eza demokrasiya nga Amerika. Njagala Amerika lwa kintu kimu munnansi aba munnansi teebereza gavumenti ega nti ennyonyi yaffe egende ennyonyi ebisente nnyingi nnyo ne bagikuba nti abagikubye yonna eyiise naga nti kale ebyennyonyi oba eyiise eyiike naye tulina okugenda okulaba piloti waali piloti mwali era nga bakola system tebaali bayiiya ennyonyi eyo kizibu nnyo okubanga bwesaanawo ne piloti asaanawo bakirowoozamu ne bakipulaninga nti kale eyinza okukubirwa mu ddwaniro naye tuteekwa okuteekawo mechanism era nti bwe bagikuba abagoba baayo tubasanga nema nti gyebali naga nti oba bakubete batukubye tukole tutya ne basitula n'ebisigadde waakiri ogenda okutaasa abantu bali ababiri. Ekyo kyokka kye kibula mu mawanga gaffe aga Africa ne Uganda omuntu okubanga muntu wano basoma lipooti ya poliisi ey'abantu abattiddwa omwaka ng'olaba n'agisoma talinamu nakwennyamira tatya nakutya gisomye efulumye that's all. In some countries it is very hard for you to declare that person ABCD was killed or died, especially if the cause of death can relate to government. Teri fujjo mu America agyeriri efujjo ly'abantu abattisa emmundu gun violence abatta bannaabwe nga bakozesa emmundu gyebali nga nano era bwe baliwo naye emmundu ezo ezisinga z'abantu ssekinnoomu toyinza zitambuza n'ozituusa nga zirina akakwate ku gavumenti. Kale njagala ne gavumenti yaffe fe abagiwagira n'abagiwakanya tufube nnyo okugamba gavumenti eno eriko obaolyawo n'eriddako okuwa ekitiibwa omuntu mu bulamu ne mu kufa. Ekyo Balamu Barugahara yakikoze era abantu bonna bannakatemba Balojasi Matovu Joy n'oli Muzeyi Dube yatasasula booda ne muganda wange Charles James Enkubuge bakitulaze nti baawa Kafeero ekitiibwa mu bulamu era badde bamuwa ekitiibwa mu kufa kwe nakati ng'awumudde emagombe bamuwa ekitiibwa nti wabaawo ekikosa erinnya lye kibakwatako bonna nti abaana balwanira eyo bakole byabwe they got there. Njagala okubeebaza bonna olw'ekyo batuwadde n'okujjukiza gavumenti yaffe
nti abantu bonna ba mugaso. Muyanga munnayuganda nga Kafeero, Kafeero yali munnayuganda nga Yasini Kawuma, Yasini Kawuma yali munnayuganda nga Alex Mufumbiro, ne ba Bobby Young n'abalala. Bayinza okuba n'emisango kituufu bagiina, kooti weeri, kooti ebawa obudde mu bwangu, emisango gyabwe gimanyike, ebibonerezo bibaweebwe babikole, kubanga omusajja nga Eddi Mutwe aba kubanga omusango gwawozebwa n'asalirwa, kati singa anaatera okumalayo ekibonerezo, singa anaatera gumusinga asibwe, naye obudde bw'oba nga tomanyi na musango, tegutambula, teguwozebwa, tegukusalirwa, ebbanga eryo libadde n'obunkenke. Ekkomera kintu kizibu nnyo, era bw'ova mu kkomera ne bw'oba nga Rwakasiisi gavumenti gwe yayimbula, tosobola kuzzaawo byafa mu budde obwo, n'okusanga obusanza amaka nga gakyaliwo oddemu ogazimba kiba kinene. Kale kyetaaga omuntu okusibwa mu kkomera ng'ensonga etegerekeka bulungi, eri kiriya ng'ettemu lyokero. Teri ayinza kuza nti yokero abeereyo, oba abeerayo abeereyo, kubanga ettemu lirabika. Naye ensonga zino ez'ebyobufuzi zeetaaga abakola amateeka ebibonerezo byagyo bibeere bifundafunda bitonotono, kubanga okwetaba mu byobufuzi oba okuwagira gavumenti eriko oba okuwagira gavumenti eyagala okujja, teguyinza kuba musango nnyo gwa naggomola nga muntu atemudde bantu. Kale gavumenti njebaza olw'okulwanira obulamu n'ekitiibwa kya Paulo Kafeero. Ye si mulamu naye abaana be babeera obulungi, kumpi abanga omulamu, ate oba eriyo ne beyaloosezza. Aloysius Matovujjo yatugambye nti nga ne mujja wano okufuna results Kafeero yandoosezza. Muzimu gwaze ne guŋŋamba, gamba abaana abo nali kitaabwe mu bulamu, bonna nabaaniriza lumu, wayinza okubaawo ebinaavaamu ne bibaboola, naye nsigala ndi taata wammwe, mugende n'ebivudde mu kunoonyereza. Bw'ati bwe yatugambye Aloysius Matovujjo, speech we yagambye nti omuzimu gwamugambye nti kale basigale nga bakkakkamu, abanaayitewo n'abataayitewo, yabakuŋŋaanya bonna nga waali, bwe bityo bwe byali. Kale bwe tutyo njagadde gavumenti kufuna bubaka okuva eri ffe abagiwagira, nti ffe abawagira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, abamumanyi ng'omusajja ow'ekisa, ng'atuyita n'abazzukulu, abazzukulu ebbanga lyonna batambulira mu nsobi. Era bw'owulira Kerere jjajja gy'aba nayo n'abaana, naffe mwe tukulire gwe guno mu Muyanga, ate nze bwenkunyumiza bwe nnakula oyinza n'okutya, ne bakuvuma kino, baateranga nnyo okunvuma omutwe n'ennyindo. Abo ebusoga, naye abasoga bakuza abaana, tulina abazadde abakuza abaana bayibivumo. Libone nno ly'ogutwe oliriko banga bwe litenga oguta, libone bwe litenga agatama, mubona ono ow'oguyindo. Enkula eyo naye neewange kati ke namala okufuuka omusajja, kyekintu kyensingira ddala obutayagala. Njagala omuzadde anenye omwana ng'amulekedde ekitiibwa kye. Soyinza nti ŋŋamba guno gulabe gwonna guyiringula munenye sigaana nga maama we, naye kikole respectfully, kubanga ng'omwana kizibu nno bazadde bano kikkiriza nti omwana yeetaaga, a child deserves respect. Namuwala wange omugezi bamuyita Keeziya, mwana muto myaka ndowooza kati ena, ne bw'omuboggolera ajja n'akugamba munaka nti omboggoledde, daddi oboggola, omboggola. Daddi wandiŋŋambye toyagala nkusumbuwe, kikukyumbuwa, era disturb you, daddi omboggola. So I have raised girls, nina abaana bangi, nze Simon Muyanga Lutaaya, kubanga nina abaana 14, sitya byogera 14, abaana 14, 10 ku baana bange bawala, abalenzi baliko 4. So I've raised girls and learned
that girls are a delicate species when you are raising them. Ebintu ebinyiza abaana abawala bintu bikwewunyisa n'okwewunyisa, ate ebinyiza abawala tebinyiza nnyo baana balenzi. Omwana omulenzi omuboggolera, I don't know how it comes, tayinza kukitwala nnyo particular ne kimutwala mu kisenge genda kaaba, kyokka omuwala kimukaabya n'ayingira ekisenge ne yeebika mu buli n'akaaba lw'okuba omuboggoledde. N'ebivumo byogamba gwe guno olina mutabani wange Besigye gwe nze kitaawo, okitegedde, nze kitaawo, oba tompa kitiibwa nkugabire omulala, alina gw'omanyi kitaawo omulala, daddy toyinza kungaba, nze ndiwo, daddy tolaba nkufaanana, like that. Bw'okigamba omwana omuwala kirabika gwe nja kugaba, nkugabe ewalala, kimukaabya, kimumalako emirembe, alaba nga amusosodde. The girls don't pick jokes lightly the way the boys do. So nga tunayambula mpale, genda kugaba lubuto, nga tunayangwa kutuuma mwana ono linnya, sooka omanye nti abaana parenting nayo liringa ssomo. You need to take time off to learn parenting. Ekizibu kyensinga okola mu baana mumanya mu bazadde banaye naddala e Busoga ne Buganda wano, abazadde balowooza nti abaana tebalina ddembe kuwulirizibwa, the right to be heard. Nakuzibwa jjajjange Janet Luce Tamusuza in a way that I loved. Jjajjange bwe yabanga akuvunaana ng'akuwuliriza, oba oyogera olina omusango okoze ng'akukkiriza n'oyogera, bw'omala okwogera n'aleka nti kale galamira, ng'akukkiriza okwogera naye nga naawe olaba by'oyogedde tebikwatagana, mange takukkiriza. Margaret Namukwaya ayogera naye bw'oyogera, era Abaganda abazadde Abaganda nti oyo sirika naawe nnyoko ayogera tayagala kumuddamu. Kati oluusi neesanga nga bwe nabeeranga ne maama ng'oluusi bakubira n'omusango ogutali gugwo naye nga tufunye mukisa kugwogera. Ebiga nti maama onsinze gundi toyogera, sirika okukaaba gamire, so you suffocate. Kati mmange yategeranga luvannyuma nti oluusi emisango gyalinga nkubidde, sinze nali nga ngikoze. I learned that listen, not that the child is going to say the right things. No, they don't say the right things. The things that sometimes what we say are wrong, sometimes they are lies, because the child wants to lie and escape a case, but listen to them. You lose nothing in taking off those minutes to listen to them. Noba judging. In listening to them, kikuyamba to discover omwana omulimba, omwana ompalapalanya ebigambo, and you being an adult akola statement ze ng'otegedde nti ono alimba kuyitawo. This is the truth. You must listen to these people. Anyway, mu dakika zino entono ze tugenda okunyumyamu, ebyo njagadde kuyitirayo because of preparing ourselves nga tuva ku bya Kafeero, mulimu obubaka bwempadde abazadde ne government. We are simply saying every Ugandan matters. The damage kusiba taata w'omwana nga bwe basibiddwa wano banaffe abaliyo, waliwo denti gye kiteeka ku baana. Kati abaana ba Alex Mufumbiro okudda obayamba to recover ne parental deficit gye bafunye kiba kinene ddala. Abookero obaga nti kitammwe yali mutemu yatta, your father killed somebody, nabo oyinza okusanga nti no, that was wrong, nga nabo bamunenyaga n'ekyo oba yakikola yabonanga no, he killed children, bakitegeera. Naye abaana bano famire z'abantu abasibiddwa olw'ensonga zino ez'ebyobufuzi, honestly speaking, kiriba kizibu okubannyonnyola ebintu ng'ebyo byatambula, especially given the fact that Mr. Museveni knows nti bano bazzukulu be
bazzukulu be basobya. Njagala okugatta eddoboozi lyange ku ly'Abannayuganda nga nedda. Baba baasobya ku bya Nuupu n'ebirala. Okulonda kuno kwaggwa. The president must be asked to prevail over and pardon these young people to come back and raise their children, because these are political cases. They are criminal cases, is of criminal nature. Tyoli mubbi. That's different. But in the circumstances we are in, I really feel pain that these people must be pardoned. Not because they are right. Abamu ku bantu abali mu byobufuzi betuzanya nabo abali mu makomera baazanyanga ebyobufuzi ebiriddate ne tuvumagana nga baatuvuma, but batuvuma weetuli. Bwe banvumanga we bali banvuma leero nange enkya ne mbaddamu. Ffenna tuba tuvumye. Okubavuma nga baggaliddwa is a bit painful. And we ask the government of Uganda, President Yoweri Kaguta Museveni, nti bazzukulu bo abawagira Nuupu basonyiibwe. Bawagira Nuupu kubanga bagikiriza ebeewo. By allowing it to happen, to exist, you guaranteed that you will accept divergent views and opinions from them. The nature of the divergent opinion may be criminal in nature or annoying in some way, but your democracy allowed space for that kind of opinion. Njagala mu dakiika zino amaliriza okutuna ebigambo abantu byabadde boogera kunoonyeza kwa DNA. Munnamawulire wa NBS Samson Kasumba y'omu ku baasinze okuvayo gamba nti aboogeddwako ennyo olwa comment gyakoze nedda takkaanya na kyakkabiza baana, era ye bw'aba kuba si abaana be tayinza na kukikkiriza nti mbakebere DNA. Kasumba yagambye nti ze kasanga nti oyo omwana wo then kyekyo atandikira awo. Abadde na bangi abakkaanyizza naye era waliwo bangi abatakkaanyizza naye. Naawe oli omu ku bo abakkaanya naye, kyokka oyinza obutakkaanya naye nga bannaffe. Okkaanya kusinza kubanga either obadde owulira ebigenda mu maaso oba obadde osumagira. So ogwawa ku bantu bano bombi. We have an argument nti Kafeero kebera abaana 25 ne basangamu abaana 4 bokka nga be babe. Abamu bakira banenya bakazi. Mukazi ng'alabye, muntu ng'alabye n'abakazi, abakazi 6. Kaabalala nti naye ebyo byetaagisa lwaki baabigenzeemu. Omu ku baana ba Kafeero yagambye nti nze sibikkiriza science. Kaabala nti ati science awakanyizika. David Sejjusa munnamagye yaganyuka yagambye nti olaba enguzi eri mu kkanisa, enguzi ng'eri mu paalamenti, ng'enguzi eri mu gavumenti yennyini, watyange ani akakasa nti enguzi teyinza kgenda gye bakebera DNA. Ayinza okuba omutuufu, enguzi teri bwetatuuka naddala bwe yamala okufuuka way of life nti wano kyekikubeezaawo ng'omuntu. Kale munnange musumagizi nsaba alire omwami oyo tumalirize bwe tutyo. So by saying nti enguzi eyinza okutambula buli wamu, was General Sejjusa casting doubt on the results? Two things we have not debated properly. Abamu bawakanya ebyavudde mu kukebera, abalala bawakanya n'ekyokulooza nti kebera. Waliwo abakedde tuga nti kibadde kyetaaga buli muzadde akebeza abaana be as a necessity. Kaabala nti nze saagala kulumya na mutwe nti nkeera kukebeza baana. Nambabuuza nti ye bw'okebeza otaasa ki?
era bw'otakebeza ofiirwa ki. Debate eno njagala yeyongere ejja kweyongera nga tugiteesaako. So saagala ku debatinga kya either kituufu oba kyamu okukebeza abaana. That's a subject for another day. Nijala kutunula circumstances ezewa Kafeero ngambe nti okukebeza abaana aba Kafeero ndowooza kwabadde kutuufu lwa nsonga engeri yonna esobola okugonjoola endooliito ezibaddewo eweereddwa omukisa kumala emyaka 19 nti wayagala kukozesa nkola ey'okukebera abaana mu ngeri y'ekiddugavu mu myaka egiyise bukya Kafeero afa kyandibadde kikoleddwa tekyakolebwa myaka 19 bwe kitaakolebwa embeera yakkakana nedda embeera y'abaana ebadde yongera okusajjuka. Kale mbadde njogera ne Samson Kasumba nga mugamba nti mu ngeri eno nyinza okukkanya naawe nti oba oliawo tekyetaaga kukebeza baana naye mu keesi ya mwami Kafeero omugenzi kibadde specifically. Why? Ng'oggyeko okukebera abaana ba Kafeero 25 kulyoke kuveeko 4. Kafeero yennyini Pawulo omuyimbi mulumu ku nnyimba ze yayogeraku ku baana 4 ng'abassa mu luyimba ng'agamba dereeva totuvuza ttima. Emuga nti kati otuvuze ttima bwenfiira wano obwana bwange Kabeeni ka Simon Kaswazi ne Kaliizi mbulekeraani. They are mentioned in the song. You need to play that song. Dereeva totuvuza ttima yamenya abaana bana ye kennyini andi si luyimba nti yaluyimba yakafuuka muvubuka luyimba olumu ku nnyimba ze yayimba ng'akuze ezaasembayo. You need to listen to that song ku YouTube kwoli. Dereeva tuvuga empola totuvuza ttima obwana bwange naabulekeraani Kabeeni Swazi Simoni ne Liizi omuwala. That's what he mentioned. So in the circumstances you have to inquire, why did he mention only the 4? In many cases omuzadde alina abaana abangi atya okubaako ne baayawulamu kubanga bali bajja kunyiiga. He mentioned those 4. That the fact that he mentioned them in his songs and that the DNA test brings the same children somehow justifies the need okukebera abaana bano. Ensonga ey'okubiri, embeera y'enkaayana ez'obuzaaliranwa bw'abantu nga bwe kyabadde tyoketwala abaana ku DNA Kafeero yaziyimbako nga teri amugambye. Ennyimba ze ez'abaana bano bwe yali abuulira muwala we mwannyina yali mwannyina ze ogenda okuzunga eno bw'odda n'eri bw'otyo oli mu basawo n'ebirala tuwulira nti abasawo oluusi beegatta ne bakazi baffe laba bw'ofuna omukyala nga naye olubuto lwali lwa musawo naga nti abaana bano abeeboolereze omusaayi ogutali gwano bagenda ne babaleeta mu famire zaffe abaana ne babeera n'empisa ez'enjawulo bakola ebiventi ono yazadde yasse nnyina oba yazadde mu mwannyina naga nti kino kiba girina gye kiva kubanga omwana ono abeera mweboolereze ye kennyini mu bigambo bye n'atuga nti oyinza okuzambuka n'akaana kafaanana ggwe anti ye akaana yonna omwana golaafa naga nti bakutega olubbobbo ne kakumalayo. Abaganda olubbobbo kyekibba ekivuddemu entobo oluusi entobo ne balukirandukire nga bakozesa ebyayi gye bayita olubbobbo kiba kibbo nga kikoze ne kikaddiwa kivuddemu entobo ne bateekawo ebyayi. Ekibba ekyo Abaganda nga nti bw'obuuka ekibba ekyo ne bakikutega omwana ayinza okufaanana. Ekikiisa olubbobbo entobo yaalwo eri gye lwazaalibwa nayo gye baaluka eba yava mbasaamu byayi
seera bw'oba ossaamu ebintu tolowooza nti kigumu nnyo nga bwe kyandibadde with its original bottom, olubobbo. Kandi bakutega olubobbo ne bakumalayo. Nawe mukimanyi bulungi nti Kafeero yali musajja ayagala ennyo Buganda era akkiririza ennyo mu nnono za Buganda n'olulimi. Oyinza nti ebyo tebikola. Ku Kafeero yalowooza nti bikola, bwe yakissa mu luyimba nti baakuteza olubobbo ne bakumalayo. Ffe abaakulira mu byalo tulina ebintu bye bakkiririzangamu nga bikola, ngera okukinzijjamu nti tekikola kikutwalira obudde. Ekimu ku byo ffe baatugamba nti bw'olaba omusota todduka, linnya ku kagereko kano, ekigere ekisajja kirinnyeko bw'oti, oyimirire awo. Whether the metaphor was only meant to make sure that tosaturating omusota guno gusobole okuvaawo. Twakula kyetumanyi bw'olaba omusota ng'olinnya ku kigere ekisajja era ogenda okulaba nga gwebulungula bwe buti nga gugenda. Olw'okuba babitugamba ne tubiraba nga bikola, you cannot tell me nti tekikola. That's just one of those examples. Era baatugamba nga nti waliwo entu yetwogera scientifically nti omuzadde bw'ali ennyo ebikajjo, tolya nnyo bikajjo, yakuzaala omwana ng'ayiika endusu, era ne tubiraba. Omukyala owutu bw'ali ennyo ebikajjo, abaana bayiike. We know them. We have seen these things. We believe them. Science may disagree with them. Naye nze Simon Muyanga eyakula ebintu ebyo twalabanga bye baagambanga tokola bw'oti. For example, I can tell you how jjajjange treated order. Abantu abawunya enkwawa zino, wunya enkwawa, owunya bwotyo gwe bayita kaabuvubuka. How did we treat it? Jjajjange ng'addira emiziŋŋoonyo olwavubuka nakidetectinga maana ng'otandise n'okunya kaabuvubuka, n'addira emiziŋŋoonyo egimaze okufumba mu ntamu n'amazzi gaayo n'agikunya n'aginkipisa nga buyisa mu nkwawa, n'enkuuta mu nkwawa, n'enkuuta nvenna ne mu mpataanya nzenna bwe ntyo mu bwerere bwange. And that's how I did with the order. And I can tell you nti alwo olusu eryo ekkalalume lyagenda, it ended. This is practical and many of you have done it. That's how they treat it. Kati mwe mudaagira ne perfume wammwe oguze sipule biki, ffe ebyo twabitreatinga luli. Bwe muli ku deodorant ze muyisaamu, ffe tetwalina deodorant. That's how we treated. Era ng'ogenda mu banno era nange waliwo bendaba kati nobeera mu muntu ng'omuntu akulira anyaawo naye ng'ayina engeri gy'awunyamu nti oba ono singa jjajja yamuwa ku miziŋŋoonyo. Mmanyi mujja kuwakana nti tebikola. Ku ffe kugambye nze yakulira mu kyalo tebaabinyumiza, nabikola era ne bikola. So ne Kafeero okwogera ku lubobbo nti bayinza oddukutega omwana n'akufaanana. Bwe yayimbako lwa balaba abaana abamufaanana nga DNA yaga nti si babe. We believe. Kubenga embeera eno yagyogerako. That's number 3. E Buganda ne Busoga bw'ozaala omwana tulina kye tuyita okwalula omwana. Omukazi ne bw'abanga si wa waka toomuwase n'azaala omwana, waliwo requirement okuddira omwana yajje wano mu kika, ne bw'ajja n'akyala olunaku lumu n'asulawo, bamulaba ne bamumanya. Mu mboozi zonna ezoogera ku baana ba Kafeero bano abalaga nti ba Kafeero teboogera lwe baabaalula. Bawulirize, tewali aga nti nze boogera ekigambo kimu, nze mmange eyaŋŋamba ti Kafeero yanzaala. Many of them, you must have followed this story. Majority aga nti nze maama yaŋŋamba Kafeero yanzaala. Tewannabaawo omwana atuwa bwino nti nze maama yaŋŋamba Kafeero yanzaala era n'ansitula n'antwala ebukunja ne bannyanjula ne banjalulayo. Era ssenga gundi ne maama gundi baaliwo nga bandeese. Nange nina abaana abatali waka nga bamaama baabwe sibalina waka, batinga nti funa omwana muleere ne mutwale waka. I have done this. The difference between me and other people, I speak from experience and practically mbatwala n'abatali nange.
era mmange tayinza nga nti maama nti oli gwe waleeta wagundi yes nabatwala ne bamutwalanga ne bamulabako ne beerondalonda bye beeronda ne bamuzzaayo naye nga manya nti oyo wuuyo. When you test them you find them. So Kafeero yali omusajja omuganda ennyo ayagala obuwangwa abaatya nga abaana bano teyabaalula tebaabaleetanga ku baana baabalaga oba olio n'okumanya bannaabwe. How it come? Kafeero tekiyinza kuba nga kyamubuukako obubuusi n'atakikola. There must be reason lwaki teyakikola. Njala kumaliriza awo ojja kutunulawo obutunuzi. Were these children introduced among their peers? Were they introduced, initiated, okwalula n'abazungu zabakina initiation. Lwaki abasinga okungi bagamba maama yaŋŋamba, abamu ne maama eyamugamba yafa. Noonya abo baga nti maama yaŋŋamba era n'ansula n'annyanjula n'agamba bw'ati. Lwaki Kafeero teyayanjula baana bano? Okwalula abaana omuntu akkiriza mu tradition nga Kafeero kyali kyetaagisa era nga kisuubirwa. The fact nti teyakikola to me was not an omission. There was something sinister in this. Ekiddako mikwano gya Prince Joe Kafeero abasinga obungi mikwano gye ddala abaamuli ku lusegere Bassenkubuge n'abalala era nabo abaana bano bennyini be badde batera okwogerako because I was close to them. Kafeero yali tanyumya nnyo bigambo by the way. Kafeero Paulo yali mukwano gwange nno nnyo naye Kafeero yali tanyumya nnyo mboozi egenze wala yogeranga ebigambo bitono ngweza n'okuza ni musajja musirise yamalanga kulinnya ku katuuti nalyoka afukumula emboozi n'ogyewuunya. Has anybody told you by the way nti Paulo Kafeero yali musajja wa nsonyi? Ensonyi nnyo ddala. Kafeero yali musajja wa nsonyi. Ensonyi ez'omuntu atya okutunula mu maaso bw'ati ng'omutunuulidde ng'abanga abuzaabuza amaaso bwe munyumya. That was his nature. Much has not been said about that. Somebody maybe like Senkubuge would write a book about that. Yali musajja wa nsonyi. In my interaction with him, and we are very good friends. Abeebusoga bonna amanyi nti Kafeero yali mukwano gwange nnyo. Era ebbanga linamala nga nkola ku radio nayombako ne bakama bange. It was a must nga buli mu program gye nkola every day Monday to Saturday nina okuba oluyimba lwa Kafeero. In fact at one time wali oluyimba balitanga abako mu gyebala emirimu e Busoga okumala emyaka 8 yali sigini kya tuni yange kasoolulira ku radio omanya nti Muyanga yaddako okwogera. The rule was nti bwe nabanga siriwo nga teri alukuba ate walinga muntu mulala yali akkirizibwa ddu kuba mu programu ndala okujjako eyange. And that's how we became two good friends. Nemanya Paulo Kafeero ng'omusajja yali ayagala ennyo okulya emmere abnormal food, emmere muwogo, omufumbo ow'empayi. Simple. You have eaten a lot and I'm like, this man has money. Saalabako Kafeero ng'atumya chips ne chicken. Something simple bwe bityo ebyo tunoonya. Kale ndowooza nti ebintu ebyo byonna kati byotandika okuzuula mu nnyimba ze tebiyinza kubanga byali by mistake. I can also tell you nti bali batandika okukebera abaana ba Kafeero ng'enkaayana zaakatuuka. Ono si yabadde DNA esooka. Baakeberako abaana ba Kafeero nga bakozesa samples z'omusaayi ku muganda we. They pick samples from a brother. Ask oba tebannakubuulira. Ne results ezaava mu kukebera samples nga bakozesa omusaayi gwa muganda we zaalaga baana bano era abayiseemu. Naye bali akayanga nti tekisoboka birimu enguzi bwe bityo. But that's what came out. So, the same thing. Kansembyeyo ensonga eno. What am I trying to say? Nti okebeza abaana ba Kafeero ordinary kyandibadde tekyetaagisa naye olw'okuba otaluluddewo
kyabadde kyetaagisa. It's justifiable. Number 2, results ezavudde mu DNA nzikkiriza. I believe in that because of the history. The factors zenkulaga, I understand. You have already signaled. For example, bw'ogamba nti abaana ba Kafeero yafa alina emyaka 38, musajja mukulu, musajja muganda. Abasajja Abaganda bakimanyi nti bw'ozaala kati otandika okuzaala oba n'ekiraamo. Was it an omission that Kafeero did not have a will? Ne bamugamba okuwandikako ekiraamo yawandika obugambo butonotono awo bwe butyo bisirikirwa bwatugamba. Ate bwe yabuwandika obbuga nti bwalimu details nnyingi, kwali kwera baana obawadde kinti nedda ebyembawa byonna mbitadde mu nnyimba. Was it a mistake that Kafeero did not have a will at the age of 38? Nga nze nasooka okukola my will when I was 21, when I produced my first daughter. Up to today, every day I have a will. I keep changing it by circumstance, but I have a will. Kandi Muyanga yafudde kati at 48, myaka gyenda talina kiraamo. It's not possible. It was not a mistake or an omission that Kafeero did not have a will. Nga tekiriiwo. Because of what we have heard in his message and the songs, something was hidden in there. Ndowooza bino ebivuddeyo bijustifying ekyo. Mufo ky'okukola wiiro empandiike, abaana bano abana yabaagerako bwogezi mu luyimba olwajja edda nga tetunwanya biribaawo, era bwe bityo bwe byatambudde. Kale tukakkane tusabire famire eyo, omuntu azaaliddwa tabula waatandikira, abatayiseemu bajja kutandika obulamu obujja, n'abayiseemu nabo balina okutandika obulamu obulala. It is necessary to test your children for DNA. Not because when you test, abatali babo bagoba, no, like me, or babangoba, I care for anybody. I don't even bother. I look for after, we have actually looked for after children who are not ours, biological, in some cases even better than how we have done to our own children. The issue is only knowing the truth about it. And you accept every child is a child. I wouldn't want mind who father aluwa, no. Ne bwe ntegeera omwana nti si wange, ne bwe mmanya kitaawe sinza muga nti gende wa kitaawo, ate nza muga nti kubira kitaawe w'omwana aweereze school fees. Nze no. For as long as the child is presented to me and is under my roof, I will take every care without that. Mbaagaliza bimunjagaliza. Nze Simon Muyanga Lutaaya.